ayagala agenda ko mu Europe era kati ali Denmark agenda Denmark ku trials alabo banazita jukira nti waliwo aba na Uganda already benagambye oba tewakitegedde Frank Kalanda yagenze ku trials za Free State Stars South Africa bastudo na kuregulo ku kisaawe Entebbe Yassa Mugerwa naye yagenze saako ne Said Cheyune bombi bo bagenze mu timu ya Orlando Pirates kulaba nti bayita trials tujja kuba tukubuulira ebinaba bivudde mu trials zaabo begasse kubano bano begasse kubali betwasoso okwogerako era nabye bali abayiwara abasatu abagenze Frank Kalanda Yassa Mugerwa ne Said Cheyune ne Issa Sekatawa musajja akulira club eyo yabaddeyo ku kisaawe ndoza yagenze nabo Joyo chairman wa timu ya Iwara yagenze nabo balabe nti no bakola akasimbi mu bazanyi abo so there is no latest transfer speculations ebili ezegase kwezo ezibaddewo mu paper talk eyawa ne waka ku local scene of course nga njogeddewo katone nnyo wane waka oba oliawo okuvaako mu paper talk Uganda olunaku lweggulo bazannya omupiira ogw'omukwano Uganda Cobs abanda 23 oba abaana abali wansi w'emyaka 23 bazannya omupiira ogw'omukwano ne ttiimu ya Malawi egwabadde Malawi era Uganda bagikubye goal emu ku bwerere mu mupiira ogwo gwe nalowooza nti Micho yabadde ayagala kugezesaamu ku bazannyi abalala abamu ku bo abazannyi nga Farouk Mia batandikidde ku bench mu mupiira ogwo olowoozamu nti kwabadde kugezesa kyendowooza nti era friendly bw'erina okuba so oba oliawo kyewandyagadde okuba ng'okimanya naye olunaku olwaleero ekirala ekiriwo nga nvuddeko era mu paper talk kati ngenda kudda ku paper talk yaffe naye ekirala ekiriwo kyekya Floyd Mayweather mawulire actually agakoze omulamu gwange olwaleero gega Floyd Mayweather getwategedde olunaku olweggulo nti ekibiina kya WBO oba World Boxing Organization kyavuddeyo ne kimugyako engule oba omudaali gwe yawangula ng'akubye Manny Pacquiao mu Filipino mu mwezi ogwa May ennaku z'omwezi ndowooza zaali 2 era eyo ngiyise big issue. The big issue sawas no that is the big issue in sports big issue eri wakati wetwogerera mu byemizannyo nti WBO ya stripping Floyd Mayweather kakati ba release a statement aba WBO ku website yaabwe nga bayogera kyebakozera yo statement gye barelease ku website ya WBO njikotinze bukotinzi nenjijjayo nenjikuteerawo era la Mayweather mabega nga bamukwasa omudaali gwe nga amaze okuba controversially nga amaze okuba Manny Pacquiao naye WBO bawandise muno the WBO World Championship Committee is allowed no other alternative but to cease to recognize Mr. Floyd Mayweather Jr. as the WBO welterweight champion of the world and vacate his title for failing to comply with our WBO regulations and for world championship contests. Yeno statement, part of the statement about WBO jeba releasing. Kakati oyinza okwebuuza lwaki Mayweather bamuggyeko engule eno ndoozaamu nti nno abasinga obungi naddala abantu abaali anti Mayweather abaali bawagira Manny Pacquiao ku fight eyo abalowooza nti Pacquiao yawangula fight eyo mu mateeka abasinga obungi musuubira nti bamuggyeko engule eno nti oba oliawo bamaze ne bakiraba nti oba oliawo si yeyawangula naye ensonga eyamuggizaako engule tekwasa teyina wonna wekwatira ku kyakuwangula fight eyo oba ngeri gyawangulamu fight eyo ensonga lwaki WBO yaggyeko Mayweather engule eno nti mu mateeka nga bw'osoma kano akapaati akasembayo nti nno for failure to comply with WBO regulations of world championship contests Mayweather regulations zigamba nti world championship contest bw'oba ogiwangudde okusinziira ku ssente oba magnitude ya fight oba olina okubaako ensimbi z'osasula WBO oba ekibiina ekyo ekitegesi ky'ebikonde ekimu ku bibiina ebitegeka ebikonde of course waliyo bingi WBO IBO IBF bingi naye WBO kati amateeka gaabwe nga WBO Mayweather yali alina okusasula $20,000 egya dola obutasukka Friday ewedde ye yali deadline ng'alina osasula WBO $20,000 egya dola naye Mayweather tukimanyi nti yafuna ensimbi ezasoba mu bukadde 2 obwa USA obukadde 2 obwa dola ze yafuna okusoba zasoba mu bukadde obwe 2 ze yafuna mu fight eyo naye ng'alina kufunako $20,000 eyebeera ndowooza 1% ebeera 1% ndowooza ebeera 1% ku bukadde 2 bwe yakola nti bw'aba asasuddeko $20,000 eri ekibiina kya WBO sente zandibadde ntini naye Mayweather yalemeddwa beatinga deadline eyo ensimbi ezo n'atazisasula era WBO ne bayita emergency committee n'etuula era committee yo n'esalawo kino kye basazeewo era kyo kye bagamba nti WBO World Championship Committee baali tebalina option ndala bo baatudde unanimous ne basalawo nti bagenda mujjako engule eyo kakitegeeza nti engule eyo
balina okubaako gwe bagiwa kuba teyinza kuba vacant kati omwezi oguwedde waliwo fight wakati wa Timothy Bradley omusajja oyo yakubanako ne Mayweather actually Mayweather namukubawo binyo Timothy Bradley yakubako ne Manny Pacquiao naye we baddingana Pacquiao nakuba Bradley kati Timothy Bradley yalwana fight ne Jesse Vegas omwezi oguwedde yali interim WBO welterweight fight era Bradley nawangula fight eyo naye yagiwangula controversially naye aba WBO bagamba nti engule eyo bayinza ogikwasa Timothy Bradley enti abeere interim holder w'engule eyo Mayweather ayina ennaku 14 okwapiiringa kati zisigadde 13 okuva olunaku lw'eggulo ayina ennaku kati zisigadde 13 okwapiiringa kino eky'okumuggyako engule eyo naye kigambibwa abatunuulira abagoberezi b'ensonga bagamba nti ayinza okuba talina kyamaanyi kyayinza kukola nti era kiyinza okuggwa ng'engule eyo tebagimuddiza ne bw'anaakola ki kati emitwalo 2 omusajja omugagga nakinku gwe tumanyi asaasaanya ensimbi nalaba Zebra yaŋŋamba nti yawasangako ne Justin Jukao namusanga mu state emu mu America namusimba omutwalo gwa $, mu cash awo Justin Juko naunga ebiseera ebyo dollars yalinga ku 25 bukadde 25 Juko najje Uganda nza nasala wazi malire mu bya kwesimbawo bya politics naye omusajja mugabi wa sente asasanya sente buli walaga naye yagaana okuwa esente emitwalo 20 ezali mandatory okukuuma engule ye yagaana zisasula ekibiina kya WBO oba yeerabira bwerabizi nze naawe katulinde ekiddako so bwekito bwe kiri ku luuyi olwa Floyd Mayweather ne mwana mulenzi Manny Pacquiao kakati kanzireyo ku transfer tracker yange kano kabadde just kakuspicinga transfer tracker ereme kubo wanyo nga twogera just ku transfer zokka kanzireyo ku transfer tracker yange 2015-2016 nga nsooka kwanjulira oba oliawo omulamwa of course akatundu kafa akasembayo ngenda ku Facebook page yaffe naye omulamwa olwaleero of course teguli ku transfers guli ku nsonga ya Floyd Mayweather ne Manny Pacquiao omulamwa gwaffe tukubuuza nti nolowooza olulwana lwa Mayweather ne Pacquiao luddibwemu oluvannyuma lwa Mayweather okugiwaako omusipi gwe golooza olulwana luno baluddemu oluvannyuma lwa Mayweather ne Pacquiao okugirwa oluvannyuma lwa Mayweather okugirwako engule eyo olulwana golooza baluddemu okuteesa genda ku Facebook page yaffe eryensiika y'emizannyo oba genda ku WBS TV Uganda oba ojja kukuba essimu ku namba ze bajja okuterayo maasa wansi awo ku TV yo mu katundu ako nga katuuse maaso kaawo mu katundu akasembayo akasheeno kati kanzeeyo ku transfer tracker mangu nnyo ngenda tandika ne Manchester United nga ngenda ku transfer tracker yaffe Manchester United Memphis Depay tukimanyi nti nno y'omu ku bazannyi gwe basooka signinga mu transfers zino nga tezinabana kugulawo officially nga transfers tebana bakubanga bazigulawo officially mu Bungereza Memphis Depay Man U gwe yasooka okubeera ng'ekansa naye Depay yali alina okubeegattako omulundi ogusooka mu mwezi guno era yabeegasseko olunaku lw'eggulo mu training gye batandise eya pre-season kati wuno Memphis Depay ng'ali ne Luke Shaw oli Louis van Gaal ku training olunaku lw'eggulo n'agamba nti Manchester United bagenda tandika pre-season training yaabwe ku Monday ey'olunaku lw'eggulo era batandise era Memphis Depay yatuuse dda mu training era omulaba ali ne Michael Carrick, Wayne Rooney ne Phil Jones eyakateeka omukono ku ndagaano enaamukumira ku Man U paka 2019 kati Memphis Depay maki signing wa Man U ekago balina bamujja mu timu ya PSV Eindhoven ku bukadde 25 obwa paundi Depay yatuuse dda mu training ya tiimu ya Manchester United olunaku olw'eggulo Wayne Rooney naye yabaddewo of course Michael Carrick obalabe Phil Jones naye ne Robin van Persie naye yabaddewo ku training naye nga kigambibwa nti Van Persie agenda kuba holding talks n'omutendesi Louis van Gaal ku bino ebigambibwa nti Fenerbahce eri serious ayagala mutwala ye Van Persie yali agambye mbu ayagala Man U emuwe obukadde 12 obwa paundi asobole okuva ku tiimu ya Man U zise send off fee obukadde 12 ezo zaali nvuuvuumo nga zigamba nti Van Persie ayagala obukadde 12 otherwise asigala naye ate yo tiimu ya Fenerbahce bali bagamba bali willing omusasula emitwalo 25 egya paundi buli wiki gyafuna ku tiimu ya Manchester United era nga bagamba ye sorting ne Man U yo Fenerbahce ayagala omugula ensimbi bazirina ajukira nti Fenerbahce already yasayininze nani ngabo jjo mulaba nga atukeddako naye tujja byonna bitegeera obaddala Van Persie olunaku lw'eggulo ya holding the talks ne Louis van Gaal tumanye biki ebyavudde mu talks ezo nga bamaze reportinga for training eya pre-season season ejja 2015-2016 transfer tracker tuzzeeyo kati kantandike ne Paper Talk
Paper Talk of course kuno ngenda ku international scene limba njogera kubazanya abaliroko Bernard Muwanga ne Mokwi naye kati ngenda ku international scene nti empapula zigamba ki nvuvumo ki eziriwo mu transfers ezabazanye zigenda maaso kati mwentandikira waggulu awo ku timu ya Paris Saint-Germain njolaba jensoseza Paris Saint-Germain kigambwa nti no bajoininze race y'okusayininga omuvubuka oyo omubirigi amanyidwa nka Kevin De Bruyne okuva mu timu ya Wolfsburg jukira nti no De Bruyne timu nyingi ezize zimwogerako naye timu esinza okumwesibako okukyanga transfer zitandike badde timu ya Manchester City naye PSG bagamba bali willing okukola kyonna kisoboka okusayininga Kevin De Bruyne okuva mu timu ya Wolfsburg omuvubuka oyo asinga kuzanya nga forward azanya mu kinnya nga alikiriza striker azanye bali nga winga ku ddyo ne ku kkono asobola ozanya nga midfielder nga namba 8 ebiseera ebimu naye okusinga asinga kuyambako ba strikers goinzo ita forward mu all positions nga forward so Kevin De Bruyne PSG yomu ku batopinze Paper Talk yaffe ey'olunaku olwaleero mu transfers then omulala ya timu ya Bayern Munich kigambibwa nti nno envuvumo zigamba nti Bayern Munich eri willing okuwaayo Thomas Muller ne Arjen Robben eri timu ya Man U bafune Angel Di Maria ezo mvuvumo zino zenjogerako this is Paper Talk bino biri mu mpapula lwakuba saagadde kukwotingira mpapula ki naye gwe kimanye bino biri mu mpapula this is Paper Talk kati timu ya Man U jukira nti Angel Di Maria bali willing omuta naye baagala bamute on the right price kuba bamugula obukadde 59 n'ekitundu okuva mu timu ya Real Madrid season emu tabakoledde bye baali basuubira baagala bamufunemu ekijamu kati Man U already yali emaze ebbanga Man U ng'etrackinga Thomas Muller nga baagala mugula okuva mu Bayern naye Muller nga Bayern yegamba tayagala mutanga naye agamba ali committed to Bayern kati kigambibwa nti aba Bayern baagala nnyo Di Maria to the extent that baagala bamuweeyo baagala baweeyo Muller bagatteko oboli awo ne Arjen Robben omusajja akuliridde bafune Angel Di Maria okuva mu timu ya Manchester United mvuvumo zino zenjogerako AC Milan ye timu endala ekigambibwa nti ne planninga kubidinga ku kansa Ilkay Gundogan okuva mu timu ya Borussia Dortmund twakitegeera nti wiki ewedde Gundogan ya committing ku timu ya Borussia Dortmund na signing endagaano contract extension yegenda omukiipingira ku club eno paka mu mwaka gwa 2018 kati AC Milan bagamba newankubadde wa committing ffe tulina ensimbi tusobola okugula olaba tuguze basajja ba Carlos Bacca tuguze baani Gwani kati AC Milan kigamba nti bagenda bidinga okugula Ilkay Gundogan bapulaninga bakunganya sente kati okugula Ilkay Gundogan okuva mu timu ya Borussia Dortmund Rafael abamanyi bamugambye ali free okugenda okuva ku timu ya Manchester United Rafael abamanyi bagambye mbuna ali free okuva ku timu ya Manchester United era timu zinga Tottenham Hotspur zimutunuulidde omuvubuka oyo omulongo azanya namba 2 abadde azanya namba 2 mu timu ya Manchester United jukira nti Rafael endagaano ejja kugwako mu 2016 abamanyi bagamba nti bagenda mwongerayo endagaano mpya era bali willing omuleka agende Sevilla baagala Edin Dzeko top target wa Roma Edin Dzeko aba Sevilla baagala abe replacement wa Carlos Bacca okusinzira ku mawulire agava oluyoro bagamba nti Dzeko asobola okukola omu Colombia Bacca bye yakola ujukira nti no Bacca aba Sevilla bamuluzingira timu ya AC Milan already kati Bacca muzanyi wa AC Milan kati banonya replacement ujukira nti no Sevilla etandise okubeera ne pedigree of course bayina ekyafayo nti ye timu eyakasooka okuwangula UEFA Europa League oba UEFA Super Cup oba UEFA Cup enfunda 2 enfunda nya actually nga enfunda ezasooka 2 bakiwangula n'omutendesi y'omu n'esembye ebiri nga efusa Europa League ne baziwangula n'omutendesi y'omu Unai Emery kati already baagala stepping up ndowooza ba breaking into the big deal eya jawandise Champions League kuba Europa League ndowooza balaba kati kano ko baakawasa kati balaba nga omuzanyi nga Edin Dzeko ayinza bayamba okutuuka ku ekyo okugenda maaso era ku Paper Talk waffe olunaku olwaleero Damian omuvubuka oyo okuwa timu ya Torino kigambibwa nti timu ya Manchester United eyagala okubanga emukansa ekyamuliko era nga yemu ku rumors era nga Man U kigambibwa nti epulaninga okulonkinga bid eri serious egenda okunyenya Torino bate Damian abegatteko yemu ku transfer rumors eziriwo Soldado timu ya Villarreal emwetaaga bagamba Spurs biganye mu Spurs goal zikubuze mu Spurs ateba goal empitirivu mu training naye mu match ne bimulema naye Villarreal yegamba fe mu mutuwe tumwagala Roberto Soldado omusajja oyo mu Spana Andrew Townsend timu ya West Ham yagala omukansa okuva mu timu ya Tottenham Hotspur omuvubuka oyo omungereza Casillas
kigambibwa nti saawa yonna ne weekend eyinza obutaggwako nga FC Porto bafunye Ika Casillas goalkeeper wa tiimu ya Real Madrid era Ika Casillas kino kiba kitegeeza nti no oba oliawo David De Gea wayinza okubaawo eneyinza oba signed David De Gea ayinza okugenda mu tiimu ya Madrid kuba De Gea ye goalkeeper aba Madrid gwe batunuuliranga replacement ya Ika Casillas era singa De Gea baba tebamufunye Casillas baba bamuleka naye bwe kiba kigambibwa nti nno bali mu advance stocks aba FC Porto ne Casillas kiba kitegeeza nti maybe ne David De Gea abadde mu Madrid weekend eno yonna ayinza obba saawa yonna ayinza okugenda mu tiimu ya Real Madrid asikira Ika Casillas naye abamanyi bavuddeyo ne bagamba nti singa manyu ndi actually statement yano gye bakozeseza abamanyi bagambye mbunno Sergio Ramos ne David De Gea tebagenda zanya mu tiimu yemu eya Real Madrid kino kiba kitegeeza nti abamanyi bagambye nti singa Madrid tetuwa Sergio Ramos tebagenda funa David De Gea bamwerabire bwe bityo bwe byabadde okusinzira mu vumeza ze jukira nti no David De Gea endagaano yeggwako omwaka gujja era asigazaayo omwaka gumu ku contract ne Man U singa Man U erinda contract neggwako baba bajja mulozinga ku bwereere yali ka sign on fee singa bamutunda kati bajja mufunamu akasimbi Roma baagala Filipe Luis era kigambibwa bali mu advance stocks ne tiimu eyo eya Real eya Chelsea okulaba nti bakansa Filipe Luis omuvubuka oyo gwe basayininga aba Chelsea okuva mu tiimu ya Atletico Madrid omusajja oyo defender azanya namba 3 okusinga naye siza Spiricueta kutuuziza ku katebe okamala omumazi so paper talk byebino ebisinga okutopinga empapula bino byebisinga okutopinga empapula mu transfer speculations ezigenda maaso of course nyingi nnyo mpitirivu obungi naye bino byebisinza okubanga bitopinga byenalowoozeza nti no binandibadde nnokolayo mu budde bwe tulina olunaku olwaleero kakati bwe tuvaako mu paper talk eyo waliwo deals zetuyinza oyita big deals nti deal eri big nti it is a big deal in every sense of the word nti it is a big deal nti omuzanyi bamuguza ensimbi nyingi it is a big deal omuzanyi agenze mu kirabu ennene it is a big deal nti nno kibaye tekisuubirwa it is a big deal nti nno gyavudde aleka nga tiimu aginyenyeza kakati njagala ntunuulire big deals the big deals ezakutubwa olunaku eziri latest ze bamaze okubanga bakutula big deals emabegakaawo nadde nagambye mbunno Lucas Podolski yamaze dde okwegala ku tiimu ya Galatasaray naye kati ekiriwo omuzannyi ono amanyiddwa nga Ada Turan omusajja ono omuspaana Ada Turan omutaki rather Ada Turan ow'emyaka 28 egy'obukulu aba tiimu ya Barcelona bamaze dda okumukansa ku bukadde 24 obwa pound aba Barcelona bwe baguze Ada Turan okuva mu tiimu ya Atletico Madrid naye Ada Turan njagala tumanye yani Ada Turan wuno bibino ebimukwatako Ada Turan kisooka bamuzaala ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa January mu mwaka gwa 1987 okuva era nga bamuzaala mu ggwanga erya Turkey mu kibuga ekikulu eky'eggwanga eryo ekimanyiddwa nga Istanbul. Omusajja ono omupiira azanya position nga attacking midfield okusinga asobola ozanya nga winger asobola ozanya wakati mu kisaawe mu central axis asolozanya wonna naye nga attacking midfield okusinga naye nga otunuulira senior teams ebbanga lyamaze nga azanyira mu senior team ndowooza olaba mu background ekigambo kino nti the big deal this is a big deal nti Ada Turan abadde amaze ebbanga mu mawulire nga tiimu ya Chelsea emwogeddeko abamanyi baali balowooza be bagenda n'omusayininga naye Barcelona at last nevaayo ne stepping up interest mu ye era ye bamufunye kati Ada Turan atandikawa okuzanya omupiira Ada Turan yatandikira waabwe waka mu Galatasaray wakati wa 2005 ne 2011 n'azanyira mu tiimu ya Galatasaray era we yava mu Galatasaray yaliko mu 2006 mu myaka eyo yabeera mu tiimu ya Galatasaray bamuloningako mu tiimu ya Manisaspa ku loan n'amalayo omwaka gumu ku loan eyo naddayo mu Galatasaray kati mu 2011 Galatasaray ne bamutunda eri tiimu ya Atletico Madrid gyabadde amaze emyaka 4 era nga y'omu ku ba most important players baabwe nze nnyinza okugamba nti Atletico Madrid season eyaggwa we baperformingira obulungi ennyo 2013 season eyo ndowoozaamu nti omu ku ba unsung players oba unsung heroes ba tiimu eno yali Ada Turan omusajja oyo ow'ekirevu naye Ada Turan kati we twogera tiimu ya Barcelona yavuddewo alina emyaka 28 egy'obukulu ate kigambibwa nti omutendesi Luis Enrique ye yamwesibyeko n'alagira Barcelona n'agamba nti omusajja ono mumuleete omanyi oyinza okwebuuza lwaki Barcelona eba spending ensimbi zino empitirivu obungi ku muzannyo w'emyaka 28 egy'obukulu ng'ate si mu Spaana naye Luis Enrique ye yavuddeyo n'abagamba yes alina emyaka 28 naye nze mwetaaga era ne bagenda maaso ne bakwata obukadde 24 obwa pound oba obukadde nga 40 obwa euro 41 obwa euro ne bagula Ada Turan
okuva mu tiimu ya Atletico Madrid. So ye big deal nga bwe njiyise wali nti the big deal oba nga bw'okiraba wano emabega the big deal yemu ku ezo zenyizo gamba ezikulembedde essaawa zino mu transfer tracker yaffe ey'olunaku olwaleero. Kati big deal endala era eriwo of course y'ey'omwana mulenzi ono Nani amaze ebbanga mu ttiimu ya Man U nga yazanyira Man U okuva mu mwaka gwa 2007 paka 2015 naye nga wakati awo baadde bajja bamuloninga. Naye Nani omulaba awo koolaba akafaananyi kano Nani ng'atuuse ku ttiimu ya Fenerbahce ye bamwaze okubanga bamwaniveiringa era nga aba Fenerbahce bamuguze obukadde 4.5 obwa pound okuva mu ttiimu ya Manchester United. Nani season yawedde abadde agimaze ali ku loan mu ttiimu ya Sporting Lisbon era nga kyali kisuubirwa naye mwennyini yavaayo n'ayogera ne kabayiti ako nakakuzanyira ng'agamba abannamawulire nti yali asuubira mu January wa season w'omwaka oguwedde anti Nani January w'omwaka guno yali asuubira agenda kudda mu ttiimu ya Man U yaddemu okusamba kuba mu Sporting Lisbon yali aperforminga bulungi ate yaliyo ku loan nga ne Man U ku loan gye yaliko nga Man U naye esasula part of his wages. Naye Louis van Gaal ndowooza yalabye nga Nani tamwetaaga n'asalawo omusajja amutunde ku bukadde 4.5 obwa pawundi. Naye Nani yaani? Nani bamuzaala mu nnaku z'omwezi nga 17 November mu mwaka gwa 1986 mu kibuga ekimanyiddwa nga Praia mu ggwanga erya Cape Verde. Oyinza obba teobadde tokimanyi nti Nani bamuzaalira mu Africa, bamuzaalira mu Cape Verde naye nga Nani actually Cape Verde Island, it's an island, Cape Verde Island, ka island sina nsi ndi eri awo nsi nnene. Nani azanya position nga winga era Cape Verde by the yali colonized by Portugal era yemu kweza ensi ndowooza mu Africa Cape Verde manyina Angola aboogera olu Portugal kyobola kiba kyangu abazanyo crossing okuva mu Angola ne bagende Portugal okuva mu Cape Verde ne bagende Portugal. Naye Nani yagenda yakula nga azanya nga winga okusingira ddala naye nga senior team zazanyidde ezo yazanyira Sporting Lisbon okuva 2005 paka 2007 gye yava ndowooza oyinza ga yava mu academy ya Sporting Lisbon we yava Cape Verde okugenda Portugal yasooka azanyira academy ya Sporting Lisbon emu ku academies gye tumanyi ezisinga okubeereza amaanyi mu nsi yonna mu muzannyo gw'omupiira. So Nani yava mu Sporting Lisbon n'agenda mu ttiimu ya Man U okuva 2007 paka 2015 naye nga wakati awo bamulonize ku ttiimu ya Sporting Lisbon bamuzizzaayo 2004 paka 2015 amaze mu Sporting Lisbon. Kati 2015 Fenerbahce ne bajja n'obukadde 4.5 Man U negamba buno tetubuleka era Nani bwatyo bamaze dde okuba bamwaniveiringa bwe naaba mpummulamu nja kulaga Nani nga abantu bamusanyukira abataki bamusanyukidde okufa obufi ng'oyinza okugamba Man U bwe yagenda ng'ozannya ettaki ne Fenerbahce mu Champions League oba mu liigi za Europe zonna balinga bamwaniriza bwe batyo kuba okugenda ettaki mu butuufu nga toli mu ttaki ogenda osambirayo omupiira ebageyeena naye kuno bamwaniriza nga abaniriza Katonda yeero kyobola ne ka smile bw'oba okeetegereza ka smile ke kalina ku face kali beatific ndowooza yebo okeetegereza ekifaananyi kye ka smile olanga kali genuine abantu bamulaze obwagazi. So ye big deal yange gyenina olunaku olwaleero ku transfer tracker yaffe ey'okubiri. Kakati big deal endala ye musajja ono Andrea Pirlo. Nze bwombuuza ng'oggyeko okay Ronaldinho is my all time best player nze mbe nalindabye mu myaka gyange naye bwombuuza ku generation eno ba midfielders bendabye abasamba omupiira n'ennyumirwa mu mutima gwange nze ndowooza omusajja ono Andrea Pirlo murankingira waggulu nnyo ndowooza ne ku myaka gy'alina kati talent gy'alina ndaba ng'esinga ey'abaana abato bangi bano abeerowooza nti balina ofuna ensimbi mpitirivu ndaba nga Pirlo tabawunyamu. Naye Pirlo alina emyaka 36 egy'obukulu yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi zaali 19 May wa 1979 era nga Pirlo bamuzaalira mu kibuga ekimanyiddwa nga Fulero mu ggwanga erya Italy azannya nga midfielder asobola ozannya nga deep lying attacking midfielder oba holding midfielder asobola ozannya mu kinnya nga namba 10 asobola ozannya ali versatile mu central axis. Pirlo musambi ali perfect akuba zi pass ezo okuva wansi n'emabega naye nga ziri accurate akuba free kick maestro simanyi teetaga intros ndowooza Pirlo naye nga tiimu ya New York City eno nno oyinza okwebuuza abasinga obungi balaba mujozi guno balowooza ayambadde gwa Man City guno mujozi gwa tiimu ya New York City Football Club era nga tiimu eno ompya mu MLS naye abagagga baayo abamu kubagirinamu emikono be bananyini ba Man City. Sheikh Mansour agirinamu emikono tobola omujozi era guliko Etihad Airways ate gufaanana n'ogwa Man City. So guno si mujozi gwa Man City gwa New York City Football Club naye okuddayo ku Pirlo omupiira azanyidde clubs ezitali zimu okuva mu 95 paka 98 Pirlo yali mu tiimu ya Brescia mu ggwanga erya Italy 95 paka 98
paka mu 2-1 yali mu timu ya Inter Milan oba International nava mu Inter Milan n'agenda ko mu timu ya Regina Coloni okuva wakati wa 2009 paka mwaka gwa ova mwaka gwa 9 paka mwaka gwa 12 wakati awo ngali mu Inter mu 2011 mu 2011 n'agdayo mu timu ya Brescia je yatandikira era Coloni bwe yava mu timu ya Brescia piro n'agenda mu timu ya AC Milan 2011 paka 2011 ngazanyira timu ya AC Milan era yawangula Champions League trophies 2 Andrea Pirlo mwade balozan Pirlo tawangula nga Champions League no yakawangula Champions League trophies 2 era mu byafaayo byenga individual yakamala yakabera runner up emirundi 2 ng'ogusembyeyo gwe gunonga ali ku timu ya Juventus then bwe yavuddawo mu 2011 paka 2015 n'agenda mu timu ya Juventus era nga bukyanga yegatta ku Juventus Pirlo abadde awangula Serie A kuba Juventus ewangudde Serie A trophies emirundi 4 egy'omudiringanwa gyonna nga Pirlo mwali mu timu eyo then 2015 aba New York City Football Club ne bamufuna ku bwereere so bwekityo bwe kiri ye big deal yaffe gye tusembezaayo ngenda sooka mpumulemu katono nnyo nkomewo wenkomawo ngenda kuba nfuna comments zammwe ku Facebook page yaffe ku mulamwa nakubuuziza omulamwa gwe ngwadde ku olulwana lwa Floyd Mayweather ne Manny Pacquiao baluddemu olumala okuba nti no Floyd Mayweather bamugyemu engule ojja kumpa endowoozayo ku Facebook page yaffe kansooke mpumulemu naye mpumuddemu ne Nani nga Nani atuuka ku tiimu eyo eya Fenerbahce olaba abantu engeri gye bamusanyukiddemu abayitirivu obungi buno